Era mu kalulu ko bwa President Patrick Oboya Amuriat akwatiddwa olweggulo lwa leero ng'ayolekera Jjinja okunoonya akalulu. Ono okugenda mu disitulikiti eno jjukira y'emu ku ezo ezaaweereddwa obutalinyibwamu kigero omulamuzi Byabakama Simon Byabakama nga disitulikiti eno kigambibwa z'ezimu ku ezo ezaanokoddwayo okubeeramu obulwadde bwa COVID-19. Ono asoose na kusabako. Webokeredde nga yini ya Patrick Amuriat akwadde ekina ky'FDC bendera mutakwekereza yawulidde St. Joseph esangibwa Lubaga mu kamuli okwetaba mu misa. Misa eyimirwa bwana mukulu Reverend Father Richard Okawongono mu kubulira asabye abafumbo okuwala ebintu ebiyinza okubaviirako obusambattuko abasabye okufaayo okulwanyisa obwavu obw'ensi n'endwadde endala. Even as a starving. Now Puba beating me wants me to leave. But I decided to devote myself to the Mother Mary. Oh, don't see what continue to protect him and his team against the dangers in this phase of campaigns. And our theme for this particular campaign and my presidency is building a new Uganda. Amuriat oluvudde atandise okutalaga ebitundu ebyenjawulo okubadde n'okwetaba muddwayo mugenzi Sajjati Rehema Watonguli yafa obulwadde COVID-19 omwezi oguwedde. Vapo ayolekedde ebitundu ebirala ng'asookedde Kamuli ku kisaawe kya Kidiki namwenda ngeri babaniriza wano po abasibi olw'omukwano gwe bamulaze n'abasaba okumulonda akole ku bizibu byabwe. Mukomewo wano banange temutya obwedda gyayiteeka muli poliisi emutangire okugesa amakubo agamu nga bwakuza okuyita mu byalo. Amuriat abadde ayorekera ebitundu by'Ejjinja gyabadde agenda okuba kampeyini poliisi nemusala kuddeka bangali nga bamugoba emisinde. Mukavu yako abangali ya polisi namba UP 2394 etomedde emmotoka ya bulijjo namba UBF noti nsamwe muke ng'ennannyini agezeza okwekubira enduulo n'atafiibwako. Amuriat bamukwatidde mu luguudo wakati ne bamuvuga ng'amwolekeza Jjinja nga ne deriva bamuyisizaamu empi. Oludose Jjinja pa bamubuza mwolekeza ebitundu bya Kampala kyokka bamutusiza ku ssezibwa bamulagidde okufuna emmotoka ya poliisi ne bamuleetedde wabadde okwenyola kyokka abasirikale abasajja ne bamulemwa ne wabaawo omukazi abadde mugoyi za bulijjo nga yambadde nga komando n'amusika ekiredderi powa okwenyola naye. Poliisi ekyusiza emmotoka zaayo okudda Jjinja yabadde bavudde kyokka powa naye akyusizezze n'agamba nti gyadda poliisi zeko ku buli yonna okumutangira obutadda ye bamugye. Kino kireesewo akalipagano k'ebiduukira poliisi egenza okulanga kubuulizibwa bwetyo n'emmotoka neyeeyongerayo. Waliwo emmotoka ekika kya Primo namba ET594 abali basizako nakifuma ne babooza abagibadde mu kibadde kirondolesa pawa era omugoba amuyisizaamu empi n'ebikonde. Ernest Chaze yakusakidde Green ku Lwakede TV. Kulikayo omusasi waffe Ernest Chaze. Katweyongereyo n'abatuuze abaguddemu ekikangabwa bwe bagudde ku mulambo gwa mwana muwala nga yattiddwa n'oluvannyuma omulambo gwe ne bagutwala mu kaabuyonjo y'omutuuze. Tebakomye ku ekyo bagukumyeko n'omuliro. Abantu ab'ettima basse omuwala ku kyalo ky'Ebubi okumpi ne Lugazi mu disitulikiti y'Ebuyiko olubaliriza omulambo gwe ne bagukumako omuliro. Abantu bakolomuse okugenda okumulaba nga buli atuuka avumira ekikulu ekyakoleddwa abatemu. Omwana mumulabye afudde akola ki? Yerwanda akakwata tutayima muyingiza ki? Ani oyo afudde walawa? Eriot Moses bawanakazi anitingo nanyini nyumba
era nanyini kaabyo yabasulidde omulambo agambye nti akedde ku makya okugenda okwetawuluza wabula kimubuuseko okutuuka ku mulyango ng'alaba omulambo gubadde gukyanyukako omukka. ssentebe w'ekyalo kino Haruna Kalema atunyumidde ebibadde beera naye nakisa nga batanategeera ebikwata ku mugenzi. Simutuuze wako n'okutumagire bamujje mutuuze omu yazze ku makya n'angamba kyama atimu omuntu waffe mutoyi yaffe. Poliisi okuva e Lugazi etuuse n'ejja omulambo mu kaabyo nkyokira abatuuze bagetegereza ne bakakisa naye batamumanyi. Poliisi ebadde egenda okusimbula okutwala omulambo ne wajjawo omukazi yagambye nti omugenzi amumanyi so nga waliwo ne kadi gye basanze mu kasawo k'omugenzi kaabadde nawo nga kaliko hali etinakyuka. Omukazi alumizza nti omwana wa mwannyina eyali azze okulya sekulu kyokka n'agenda nga bamaze ennaku nga tebamulaba. Ono bamwaliza okuddamu okutegereza omulambo okutuusa lwatudde wansi kino ekimutema omugongo. Abatuuze ne bawanuza nti kituufu ono muntu we. Ono atemye omulanga abatuuze ne bamugyawo ne babaako ebamutwala ne poliisi netwala omulambo gwanika ekawolo ngaokunonyeza bigenda mu maaso. Naawe tuze ku kyalo njagala bwami enakasi ke bagundimu ekyeka mutuuze munnaabwe bamuyingiridde ne bamutematema ekiro ne bamutta. Atiddwa enakakandiro Vince emyaka 67 nga kigambibwa nti yavudde gyakulira ku ssaawa nnya ez'ekiro naye nga abadde alina mukuddumi wamuwerera okumutwala okumulemesa muwala we okudda mu ddya. Mama wange ondekete kandiriye bannaye kandiriye. Awo tuze tugitungula bategeeza nakandi bamukonkonyi bwe yaganya okugulawo ne bakoona olugi okumutuukako. Waka wange ssaawa 7 nensooka ngana okugulawo omukyalo yankonkonye nangamba gulawo muganda bamutemyetemye ng'ennyama. Yalumbiddwa n'akonkonwa mukulwana ennyo n'amutemera mu nnyumba n'adduka n'akola ki n'agenda. Oba omukazi mwawukanye naye alina amabeere ku kifuba 2 muleke agenda ojja kufuna omulala alina 2 naye tokwata jjambiya ng'omutta tekiba kituufu ekyo. Nabboto Teddy Kansala w'omuluka gw'Ebulyake mu ggombolola e Kasangumba ategeezezza nti obuzibu bw'emisango buyitiridde mu kitundu kino. Woningibwa nga mukamu woninga ate nga woninga ne mukazi we owulidde amawulire ne gabeera okuva eri omuko ne muwala we ng'amubuulira. Muwala we alumiriza agamba bbaawe munaku nga 3 yamugamba bwe nnaaba sisseggwe nja kutta maama we oba oganya okutta ewange. Abapoliisi zinejja omulambo ne gutwala mu ggwanika Nakasiko okwongera okwekebejjebwa. Mukasa Kivumbi ne Masula Navuga bakusakidde eggulya eno Lwawukede TV. We wish you a Merry Christmas. We